wabula bw'oba olina essaala gy'osobola okusaba nga Sengakula Nama alina kye yali yakkolerako, wabula bw'oba olina essaala gy'osobola okusaba nga ne Sengakula Nama alina kye yali yakkoleddeko. Nina information gye nawuliddeko ne Sengakula Nama tali bulungi. Sengakula Nama tali bulungi. Eriyo n'ebifaananyi ebimu bye twalabye nga mu butuufu naawe oswala okukisheyalinga. Mu bbanga ttono omukyala akoze alabika bubi oba kweraliikirira. Mukama Katonda Allah gwe tusinza mu kisibo kino tetwagala kuwandiika kigambo RIP nga tukiwandiika ku Sengakula Nama. Tusaba Mukama Katonda assuuse Sengakula Nama. Sengakula Nama tali bulungi baganda bange. Ojo tutubera surprise ng'oli awo ng'ebintu bikyusa, omukyala tali bulungi. Kale ate eri abaali bagamba alimba, ali mu stanti, simanya biki. Fe kati ng'abantu abaludde ku internet, senior citizen bw'afuna obuzibu, we feel bad. Ate obulamu buno obuzibu, today it might be her, ng'olulala gwe. Musabire Sengakula Nama bannange. Gago agaveyo nti Sengakula Nama bambi si birungi. Jukira baali bawe yakyogerako wano eno nti Sengakula Nama nti abulayo myezi. Abantu ne bavayo ne boogera era twakomenkereza nga bafulumye eggwanga. Kaakati amawulire ge tuwulira geego ono gatuwadde nti munnange si birungi. Naye nga tuvuddeko mujjukira omwana Solo. Solo yafudde naye mu kufa kwe amawulire ge tufunye nti taata we essaawa ya kakati we twogerera alwanira mulambo. Jjukira omwana ono yatawa n'obulwadde n'atawa n'obulwadde naye nga taata talabikako. Abantu ne batuuka okwebuuza mama Solo kiki yakola taata Solo, naye essaawa ya kakati omwana yafudde, mbu taata avuddeyo ayagala omubiri gw'omwana we mamuwe agenda aziike. Kiraga nti agenda kufa, okitegeera. Ne bayita bazadde b'omwana bamusibuleko mu feesi n'okumukwatako mu ngalo ku ssaawa esembayo kuba abasawo baba bakimanyi. N'obula mukazi wattu bamuyita mu mbeera ya kumugamba nti jangu otabulire omwana emmere, kyokka nga bo bamanyi ekituufu ekimuyisiza nti abeereko n'omwana abeere ne kyamugamba. Era omwana yayogera, okitegeera. Omwana yayogera n'agamba maama ondabiridde, maama ombeereddewo, biganye buganyira kampuumule. Nga tata w'omwana talina walabikira. Omwana n'ayagala ne kalukozedi kanusu 5 nga wallahi tewali. Kati ssaawa zino lwaki olemera ku mukyalo mbw'oyagala mulambo omwana gw'otalabiridde? Like seriously. Kituufu ate sije nagamba nti kituufu gwe tata w'omwana kuba musajja gwe mukyala we yatubulira akawunti yo nga bakuyita Mubiru. Ne tujja ku akawunti y'omwami gwe. Ne tukugamba mu birembe nti oba oyawukana n'omukyala kale at least muyambi oyimirira naye mu mbeera y'omwana ng'omwana tanaba na kutuuka awo. Nedda kino kiba kisusse. Pozi nga mama w'omwana yaba akkiriza yamanye era yoyo katumuleete asobole okuba nga atuyirira. Mama Solo tuvuddewo waliwo amawulire agayitingana nti Jostede yakwatiddwa. Abasinga obungi abamu bagusaze nti Prima Kadashi yamukutte naye ensonga tetunategerekeko, natugambye nti ali ku poliisi. Nze nno nalabye gundi eyo ku makya ne ndowooza nti oba video shoot saategedde, naye ono agambye nti yakwatiddwa. Kigambibwa omuyimbi Jostede yakwatiddwa wabula nga ali emabega okukwatibwa kwe tanaba kuba nga ategerekeka, era ng'essaawa eno wetwogerera ali ku poliisi. Tugenda kuba tubawo ebisingawo katusooke tumanye ensonga ki eyamukwasizza na poliisi yawa waali. Tuvuddewo nga tweyongeddeyo mu mawulire ag'enjawulo. Eddie Kenzo ye ali eno ali ku nkumbi, bagamba mbu enkumbi terimba munnange, ali eno. Mulimi asinga program ya buke baba Mulimi asinga bagaba milioni 10 asinga baba bagenyi baze soko je yobo inokera ku kitebe saa 12 tende linyabe bali bega kalu obo inokera ku kitebe saa 12 kale abagenzi ba
nti bane programu ya mulimi asinga njenyigiddemu webuddu bujja kuba bujulizi kugamba nti twali tukola ffenna azze muswaga yeerabidde mu bino bya ddala akati sengaali gwe wekyalo obeere n'ekyejo ng'ekyabe Kampala ako kasikeeyo ako konna naako ako kasikeeko kagyeko konna abadde akola exercises kubanga tezimubuleza okugamba nti ateekewo omuntu awatereeze naye ndowooza ayagadde kukozesa muko ku mubiri awo nno buli kimu kiterere ffe tubaawo mpolampola nga wenkugambye okubanga tukutuusaako buli kimu ekitambula wanino mu ggwanga Uganda. Tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ono yagambye nti ensonga za Martin ne Tina nga zikyeyongera okuba nga zigenda mu maaso. Agambye nti yali yagaana okwogera ku nsonga zino kubanga Martin yamuluma nnyo ng'omwana gwe yazaala, ffenna yatuluma, era agamba nti bw'atunulamu era ye mu bigambo bye ayogedde bw'atyo. Nziza followinga omusango fire Martin eno nempuliza side ne side buli kimu naye ngeri Martin gye yannuma ennyo nali saagala kwogera nga mpulira obulumi Martin namulaba nga nze mumuzaala yannuma naye bwe nalabye kano kandibassa kano akakazi nga kavuddeyo kwogedde kano kakawala nga kavudde kwogedde nawulidde nnyo obusungu n'obulumi nempulira obusungu naye kawala gwe bakuwadde ebyokwogera naye tugenda kugamba ebigambo bino nti omufu teyeefiira mwasaamire musimba amannyo nga munnammwe ali mu ttaka nga mwe muli ku nsi mulya naye omufu teweefiira gwe ne kitaawo mulina okisasulira okitegedde mudde mu kusimba amannyo mukitegeera tosobola tuvaayo notukakasa nti tata yamukubamu katini nga naffe n'atukuba mu gwe nga teyakutta omuntu gwe yakubira ssaawa 2 omwana wa mwene gwe yakubira essaawa 2 gwe yakumamu akatini lwaki yali amusiba emiguwa lwaki yamukuba amayinja n'amuleetera n'ambuloka n'amusiba emiguwa emikono baasanga aginyodde ensingo ng'aginyodde etunudde eri gwatugamba gwe yakubamu akatini mukyalo ojja kisasulira gwe mwennyini ye gwe wasigula Martin gwe wamusigula Martin mama we bwe yamunenyangako kirabika Martin ayisa ayinza okuba mama we yamunenyangako nga bononenya omwana n'omugamba oba akuze tambula onviire naffe tubigamba abaana naffe bazadde baffe babitugamba nga oba okuze tambula ogende kati olw'okuba nkyukana akawala kaali kasigula Martin we bamunenyangako ngadduka ewaani ng'amanya alina wagenda okuddukira obusiru obukujjudde obukuwasisa omusajja mu nnyumba ya kitaawo okumanya nga akawala gw'oli kadyozikaana gwe okwata otyo omusajja n'omuwasiza mu nnyumba ya kitaawo ojja otulimalima mbuzi nange yali ammenya lwaki wamugamba ntambula ogende watuukiza okuyingiza omuvubuka omwebake naye mu buli nnyumba ya kitaawo kawala gw'oli kabi ovuddeyo mutandika okwasamira nga mwana wa munnammwe ali mu ttaka mwasame nawulya ne maama w'omuwala nga naye avaayo ayasama mukwano okufa tteeka Martin ali mu ttaka owe nkyagoberera muleke kuzanyira mu musango gwa mu musango ng'omwana wa munnammwe ali mu ttaka mutunyumiza mukivuga mukitwala nti mama Martin yali omukyamu omama yaginyanga ku mwana ng'omwana alabika takola kitakyawulira ng'amanyi oba naamugamba ko alina wagenda okuddukira yeebake alye emmere atuuseyo mbw musimanya ne bamukubira ne bamugamba omwana mulwadde teyafaayo ajja anoonye omwana w'emyaka 18 gwe yanenyako natambula n'agenda mubeemu amagezi wekakaana gwe yogera ebintu ebituufu omufu teyeefiira onkwasiza nnyo obusuna bya vidiyo n'empulira obusumi kakabe obuzigo obw'ekirogologo obujuzi obukujjudde obusiru obukujjudde obuleta naffe twaliko abawala ffe nga tutwayitanga abasajja mu nnyumba z'abakitaffe nze ayogera nze kamwa kenyini ku kyalo eko ffe bakimanyi ate waffe yatukolako n'obuvubuka n'ajja n'akuba yasooka abavubuka n'abakuba emigo n'amaana ajja naffe waka n'atukuba ffenna n'atubonereza naye nga sikutta era abafamilia ne basigalawo bali abavubuka ne basigala ewaabwe naffe ne tusigala ewaffe naye n'okuba omwana wamu n'okutuuka okumuta ati muvayo mujja mutwasaamirirako mwasaamirira mpulira obusungu munjogeza ne omwana ono bamubriefinze ebyokwogera era nga indeed owulira ebintu bino bannange tebikwatagana waliwo wootuuka n'obula simanyi taata yajja nali ndaba firimu kiro ate simanyi yali agenze nga tumusiibudde bingi bitasobola kutegeera naye nga wetuli ate
waliwo ebigambo ebibadde bitingana ku mukutu emigatta y'abantu bali ku Shamim Malende ndowooza mwabirabye nga tugenzeko ku side eyo eya politics nayo bagamba abuze simanyi yali wano nga anoonya kaadi simanyi fayiro nga tagwa mu kkooti naye ono avuddeyo n'abaanukula era mu bigambo byabagambye waati bonna abakomplaininga. Nsangi mwana wange tonnamera bbeere k'olimera ebbeere nze ndigenda naawe. Nsangi ggulawo nsuula ey'akalooko. Honorable Shamim Malende wali owuliddeko ku lugero olwo. Omuzadde yali agenda okunoonya empiiya naye baabuwe nga tayinza kutambula na mwana we n'aleka ng'amusibidde mu nnyumba naye ng'amukuutidde ti mwana wange Nsangi tobaako gwoggulirawo okuggyako ng'owulidde eddoboozi lyange. Baabuwe kyatamanya nti ku mutalo ogwo kwaliko ekisolo ekyegombedde okulya Nsangi naye ng'ate kyamanstering oba kyakoppa nnyo eddoboozi lya maama wa Nsangi. Buba tebuli busanga maama wa Nsangi agenze okuyiriba ekisolo ne kituuka ku mulyango ne kikonkona mu nju omuli Nsangi nga kiyimba akayimba nti Nsangi mwana wange tonnamera bbeere k'olimera ebbeere nze ndigenda naawe. Nsangi ggulawo nsuula ey'akalooko. Bambi Nsangi naggulawo alowooza ggulira maama. Baabuwe kyatamanya nti aggulidde ekisolo era Nsangi ekisolo kyamulya. Naye olowooza lwaki ekisolo kyalya Nsangi? Kubanga kyali kisobodde okumanstaringa eddoboozi lya maama we. Mukyo kikyentegeeza Honorable. Bw'oba gy'oli ng'onoonya ddagala eriwonya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga, tewabeerayo eddoboozi lyonna erikukwekula. Era toviirayo ku puresha y'amaloboozi agava mu bantu. Amaloboozi ago gayinza okuba gatufaanana bufaananyi naye nga si gaffe. Gawulikika nga agava mu ffe naye nga si gaabaamu ffe. Honorable Shamim Malende, abasibe bano si be baagala wabula baagala kumanya gw'oli ludda wa, obalaka ki, opulaaninga ki, kubanga guno kati gufuuse omuze ogw'okukuba ababaka ba National Unity Platform abalonde n'abakadde. Kubanga buli w'oyita ku mutimbagano kati essaawa eno ababaka ba National Unity Platform bafuuse emboozi ku mimwa gy'abantu. Ono bamwesoosaako kino, oli bamwesoosaako kiri, oli bamwesoosaako kiri. Ate ebiseera ebisinga abasinga babakubira mu professionism mwe. Shamim Malende looya ate n'emisango gigenda mu maaso mu ggwanga. Lwaki tali mu kkooti? Abaaye bwe yali azijjamu yasooka kuwandiikira ani? Bw'atali munnamateeka omanyi procedure munnamateeka z'ayitamu okuwoza emisango? Oba olowooza emirimu egiri professional kubanga kutunda menvu ndi lw'otagaleese ku mudaala totunda? Honorable Shamim Malende bano tebali mu kukubanja basibe. Bano baagala kumanya w'oli. N'ekigendererwa ekirala kunoonya bunafu ewatali nsonga oba kuteeka nsonga ewatali nsonga ezivumisa ababaka aba National Unity Platform, ezikkakkanya ababaka aba National Unity Platform. Naye kanyonyi kaffe gy'oli kye tokkiriza eno puresha na maloboozi kuugula. Gano ga kisolo ekyalya Nsangi tegava mu mumwa gwa taata oba tegava mu mimwa egy'ababo. Bano balabe ne bwe kiba ng'oli mu kwejjanjaba nagwo si musango. Bw'ate baba basobodde okumanya nti w'otali emisango gyesiba ate bw'onoofa bwe ginaatambula onaabaweereza oli mu ntaana. Abantu bala mu magoma bakuwaga nti wuttula eyo embwa naye bw'ogwa n'omenyeka be bakutuuma kadduwa nnema. Force eyakkuba ku nsonga z'omwami oba force eyatunuza mu mwami w'okkamera eyali omwami w'okkamera oba eyali muganzi w'okkamera ye force yemu ekutandiseeko olunaku olwaleero. Kitegeeza ekigendererwa kyabwe si kyaggojje kuba ne bw'onojja bagenda kugamba tetumuleese olwo olutambi lugenda kukyuka omanye atakwagala. Bw'oba n'akabina akayita kaffako, bw'oba neeyisa eddungi agamba oli mwenzi oli mwozoola nga ttimba, bw'oba n'ekisiga ekirungi akiyita kyawangi, meaning tosobola kusanyusa muntu atakwagala kubanga omuntu atakwagala eva abeera ayagala kukwata nsobi.
Honorable Segirinyo Mugenzi Muhammad yayitibwanga Mr. Update. Yamala okufa tiimu yemu ate ye yavuma nnyina eyamuwaananga. Jakana Sulaiman Nadduli suubira nti waliwo akyamanya abaana be kye balidde. Mugenzi Muhammad kirumira mwoyo gwa ggwanga abaali mutuuma simanyi oba bakitegeerako nti Muhammad Kirumira yaleka emyoyo emirala ku nsi. Nabwe kityo bano abantu baagala weesuubire ku kyesuuba ekitanywedde, naye nga bw'omenyeka n'okutuka omugongo be bamu abajja okugamba kabadde nga keekaniikirira ki, kubanga ekigendererwa kyabwe tekiba kyaggwe kubaweereza, kiba kyakukwasa ku ssigiri ekwokye, wabula ng'oluusi bakugamba nti ennyogoga, oba oluusi kujja ku mulamu omutuufu oguyinza okuyambira awamu, kubanga bo tebajja kuyamba, bajja kwonoona. Bo kye bajja kusiga bajja kukuulayo. So bamanyi nti akasiriikiriroko nga munnamateeka omutendeke bategeeza kinene naddala mwene embeera. Oba abamu abatubanja Shamimu Malende essaawa eno nti ali ludda wange abasibe bali mu kkomera, be bamu abakugamba tukozese fomula ey'okuteesa kubasibe. Sirabangayo muntu avuga mmotoka 2 mulundi gumu, oba sirabangayo muntu avuga kagaali na mmotoka mulundi gumu. Mwagala kuteesa, mwagala Shamimu Malende, ekituufu mwagala ki? Kubanga we mukuba executive ya Nuupu, we mukuba n'ababaka aba National Unity Platform, era mu kaseera kano mubiraba ebigenda mu maaso. Ono yakoze bw'ati, ono yakoze bw'ati, ono yakoze bw'ati. Buli mubaka wa National Unity Platform bamuyinako ensonga, kubanga bo si ba National Unity Platform wadde nga bafaanana aba National Unity Platform. Amateeka si kulengamyera. Ettooke ly'otaleese ku display teritundibwa, oba akawagu k'amenvu bakatundira ku mudaala. Amateeka gasobola n'okukola nga munnamateeka taliiwo. Ekirala, Shamimu Malende ali kuladdi mu mateeka, ave mu bwapkamingi mu nsonga z'amateeka okusinziira ku ndaba yammwe ey'ebintu, kubanga Lukwago asobola okuwoza nga talabise, oba Sseggona asobola okuwoza nga talabise kubanga ba senior council. Bwe ki ekikulowoozesa nti Shamimu Malende buli lunaku alina okukola appearance? Ani amanyi abayimbi oba ku by'abayimbi? Omuyimbi kaŋŋambe nga Misa Kisemakula waaludde, bajja ku stage n'ayimba, mukuba engalo ne mumufuuwa ssente, naye ng'ate awo ku stage waliwo ttiimu ekoze oluyimba olwo okuyimbwa ggulumirwe. Bwe togiraba, olowooza omuyimbi oyo abeera ku stage yekka, olowooza omuyimbi oyo akutta akazindaalo ye yekka. So Shamimu Malende oyinza obutamulaba ku stage ng'ayimba, naye ng'ate oluyimba lwolaba olukunyumira ku stage yeyaluwandiise, yalukubidde ebivuga, oba yali muddukubira ebivuga mudigido egukunyumira. Nabwe kityo sigala mu bye wategeera lwayita Shamimu Malende mu nsonga z'amateeka togamanyi. Omanyi omupiira gunyuma nnyo ng'oli muwagizi, naye bakuyita ogusambemu ng'omanyi obuzibu bwagwo, era tutera okubalaba mu bibanda by'omupiira. Gweruni bananga ate taatukubya sasa naawe paasi enno oluusi aba tamuwulira, naye yalowooza aba amuwulira. Simunenya oluusi aba ayogeza emotions na feelings, naye tebiba bityo nga bw'oba obiraba amaaso go bwe gabikulaga, si bwe bibeera. Lowoozaamu senga ggwe abeera mu kiki, mu kisaawe ekyo oyinza kukola otya? So biseera ebisinga tuleke ba profession bakole emirimu gyabwe. Tosobola kubeera supervisor ku kizimbe, nobeera supervisor ku luguudo, nobeera supervisor ku mazzi, nobeera supervisor mu takisi, nobeera supervisor ku masannyalaze, nobeera supervisor mu kisaawe, nobeera supervisor mu buli kimu. Ebyo ebitone Mukama tayinza bikuwa mulundi gumu bye byonna. So Shamimu Malende mu addressing nga munnamateeka mu kaseera kano, temu addressing nga munnabyabufuzi, kubanga mwagala okugattika ebyobufuzi ne professional y'omuntu munnamateeka.
ate nga kyali baddokke naye mukyadressingira mu ntegeera yammwe ey'ekirimi sigaye nti obulimi bubi kuba ne munnamateeka alya mu mulimi ey'okukuba bulooka ey'okusala embaawo muwa okusoma kw'abantu ekitiibwa naddala mmwe bannawoomerwa emboona Shamimu Malende ajja kuvaayo nga kyafumba kiyidde ne baabeera nga mulwadde kubanga yejjanjabi awonya ate anaatugasa mufu tayinza kutugasa nga mufu aliwe yagambye lwaki teyalwala mu kampeyini lwaki alwadde okulonda kuwedde kitegeeza CBS tekyabika mulago tebakyayingiza balwadde okuba okulonda kwaggwa abalina okulwala nga okulonda kuwedde be baani n'abalina okufa nga okulonda kuwedde be baani mulekeraawo okukkiriza nga mulabyeko asooke kukulaga mulambo gwa muntu omanye nti abantu bafa ate abasinga ddala bannaffe abali e Bulaaya oba bali ebweru w'eggwanga simanyi lwaki mututeekako nnyo obunkenke obuyitiridde bususse n'okwagala okututegeerera ennyo ekisusse nze nno ŋŋamba omuntu yenna ng'oyagala okuteeka gavumenti eno ku bunkenke ab'e Bulaaya temukola kikulu nnyo ekyokulabisa Museveni ku sitwiti z'e Bulaaya naye teri kisinga bukulu nga mwenna kweteesa lunaku lumu nga bwe mwekuŋŋaanya nti tugende ku sikweya gundi ne mugaa tudda Uganda ku lunaku bweruti mwenna mujja kulaba impact enaakivaamu ekyo muba temukisobola muleke abeeyinza bazannye paati yaabwe nze yeekolera itongo babali kubanga weekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo